naye ng'oli bulungi Ben akuwa obuyambi. Gwe nkugambye. Manyi olaba twetaaga okukwatagana ne tutereeza embeera yakuwa obuyambi. Sinza mpa kyolooza olina kyampa oyagala kusindikira screenshot za message zange naye. Kale abo be bakyala basuna Ben oyo omu Nalongo ne Mary Namba bano no begasse era wenjogerera genfuna bali mu maka babiri bagamba nti gwe ssebo koona jja n'osala wano nga okyayogera ebyo by'oli mu kubanga oyogera mbu wano wawo baveewo abo bagambye nti nedda abaana tulina kuba nga tubakuliza wano kati n'olutalo lukuze Asuna Ben ali mu katu abakyala begasse okulaba nga bagamba nti nedda ejjogo lyokoze ebbanga ligenda koma kufe kati nno bano balina ne we boogerera nti Suuna enena kuba lesson okulaba nga toddamu okubanga omukyala ekiyitibwa omukyala okijogambu kati balese ne bwino ngenda kuba maasawo omukuliza oba nja kusaba video no soko gimpereka like eyongera okubanga etambula njagala ompe ndowooza kuba n'abaagala na babiri ani afulingaho ngenda kuba nga nkuwa side zaabwe bbiri Suuna Ben mbu abakyala abasoba mu 6 we bali ate mbu balina n'abaana era Suuna Ben ono mbu ye tayagala kiyitibwa baana era alina ne beyagamba mbu tazaala era abakyala batabuse bali mu maka bagamba Suuna Ben oteeka okukkiriza kati nno asaidi ya Suuna Ben agenfuna galaga nti ono apondose akkiriza eba defeat era mbu ali mu kulaba nteekateeka na ngeri gy'ayinza kuleetamu omukulu Haji Kamugayi yabaguzaawo amulete basobola okuba nga batule ne Mary Namba asobola okuba nga kakana era mbu yandibanga n'omukyala gwe yabadde agwadde ekibadde ebigambibwa mbu agenda kuba nga amukuba embaga naye agenda kuba nga asooka amussa ebbali asobole okuba nga asobole okugonjoola ensonga zino kati abakyala bagamba nti gwe tugenda kukuba mpaka woonaavaamu ejjogo Suuna Ben musajja wattu maaso ngenda kuba nga mukuba nga naye yeewozaako agamba ekyamazima simanyi bino byajja bitya ekyapa kyange kiriko abantu babiri kijja kitya ennyumba ngizimbye nzekka ate omukyala agamba tugizimbe babiri simanyi bijja bitya kati nno Suuna Ben ali mu katu era ngenda kuba nga kati odiyo eno wano wakulu nnyo njagala ulize abakyala bano beegasse abakyala abajja n'abajja kasita beegatta tomanyi Suuna Ben nze naawe tukkiriza nti yeetaaga essaala ez'amaanyi okusobola okulaba nga akatu kano akavvuunuka njagala ompe ndowoozayo era nja kusaba subscribinga ak'omukutu guno Wonderboy tusobole okuba nga tutambulira ddala bwino omupya avuddeyo audio ezitiisa Suuna Ben okuva mu bakyala be ngenda kuba nga zikuwa maaso awo bano nno bagambye tewali kye tugenda kuddamu kugeeza tetuva mu maka gano Suuna Ben jangu osobole okuba nga oba oliawo okkiriza obeerewo oba oveewo twali tukirabyeko Pasita Bujingo ennyumba ye yalina ekyapa naye takkirizibwa yadde kugisembera takkirizibwa na kugiriraana takkirizibwa na kusembera weri wadde nga n'ekyapa akirina kati nno bino bisoboka Suuna Ben yeetaagira ddala essaala ez'amaanyi odi eno nkulu nnyo njagala ogiwuliza omuli ekyetegeeza We just know that guy is so disrespectful. Nkimanyi. Nga je nkikomeza ate mukunyumiza tomumanyi maama. Nkimanyi. Nkimanyi. Oyo mwana gwe nze navuga ko ne mmotoka nkugambye ne ngende ewuwe. Eyo gyabera I think ngoyisiza namasuba I think Monday. We had a ruckus for like 2 hours ne mubuuza. Because nze naddayo mbi okusoma ne mubuuza gwe me am a student golooza nze bano abaana mbalabirira nti mugamba kati kino kyogenda okukola either okwate bano abaana obeere nabo oba batwalire maamawo which of course nali mukangakanga me I can't give my kids to that family because man the time gye mbamazeemu abo abantu obamanyi Imelda whatever I'm doing, whatever I'm fighting for is for our kids. Teri muntu ajja kutegeera nga bw'ontegeera. I'm telling you. Okusinziira ku Suuna Ben, okusinziira ku Suuna Ben agenfuna agalaga nti ono yabadde agamba nti ebyaddala ekyapa kye nga bwe tubaleetera emboozi teyamanya engeri gye kyakyuka ne kibeerako abantu babiri wabula nga agamba nti waaliwo olukujjukujju okulabika nga oba oliawo bamufufugaza ne baba nga bamuteeka ku kisinga we babadde bamutadde era kati agambye nti kanzikirize nsinkane Mary ambulire ddala ekituufu kikyagala naye nga okusinziira ku Mary obumalirivu alina bw'amaanyi twali twogera waliwo ku platform emu akutwale tukubaganya ebirowoozo ebyenjawulo Mary Namba oyo nankakasa n'agamba nti ebyaddala mwe mulabika kye muliko temukimanyi naye nze okufa n'obutanyagwa sigenda kuva mu maka gano era ng'agamba yandibanga
kano ke kaseera ke naye abe nga akola justice eri abakyala bala. Kati nno amukoogera kwe alaga nti Ssuuna alina abakyala ayogera 7 kati waliwo Nnaalongo then waliwo naye ate agamba nti mu bano era Ssuuna mbu tamanyi na baana bayina. Ebigambo ebyo ye ayongera okulaga nti omukulu ono okutambuza omugo gwa Musa alabika nga ate amakkati agasambira ddala nga midfielder oli asingira ddala okuba ew'ettabu. Kati Mary Nambayo amawulire agalaga mu birowoozo bye alaga tagenda kuvaawo wabula era mu byaddala kubanga akamwa koogera nayogeddeko nakakasana ngambe ekyaddala Ssuuna Ben bw'aba ayagala era ajja tubeere ffenna oba sekyo asalewo agenda abeere wala wabula ennyumba agyesonyiwe. Ne bw'aba ayagala ssente nsobola omuwa compensation ku ssente zeyateekako. Kati awo ngenda okuba nga mbuliza wamagwa tulaba. Mary Nambwayo ensonga zino zimaze okujja mu mawulire, abantu abasinga bagamba bave mu mawulire, but of course bano ba public figure bw'ogamba bave mu mawulire bo bennyini be babireeta, because nze kennyini naawe ndaba atulabyeko Ssuuna Ben, atulabyeko ne Mary Nambwayo nti essaawa eno newenkubira Mary Nambwayo essimu because talina kirala kyagenda kukweka, agenda kwogerawo straight away akuwulire kiki omutima gwe kyegukola kitogala. Naye njagala kubanga nkojjukizamu akantu kamu. Bw'olaba clip eyasooka okufuluma ng'ebintu ebyo bigambibwa okuba nga bifulumisibwa, tewaaliwo gate. Interview eyaddako enkeera waaliwo gate. Ekibuuzo ekyo kikulu nnyo era abantu abasinga mubadde mukyebuuza. Kati mu WhatsApp group yaffe abantu abasinga mwaŋŋamba nti kino lwaki kiriwo ekiti. Kati kitegeeza okusinziira kati ku Ssuuna Ben bwe ngendako ku side ye agamba nti akatambi kaasooka ne kakwatibwa. Mwenu Dairema tasobola kubanga yazimbye gate n'azimba n'ekikomera ne kiggwa. Mu byonna bino ebirimu Lwakasalo omusajja wattu ali very confused, tasobola kubanga agizimba. Kati we tujja okubuuliza ani mutuufu ani mukyamu wano, wabula nga mu byonna nga ffe Wonder Boy tujja kugamba nti twandisabye Ssuuna atulire mukyala we oba bakyala be so wakati nno baweze babiri abagamba nti tugenda kwabika naye atule nabo atule ne Mary Nambayo because yagamba yateekako ssente bakkaanye. Ate omuntu omukulu wano ayina kuba Haji Kamoga eyabaguza era Ssuuna Ben ebibuuzo byazza agamba nti ekyapa ki yali akirabako bw'omukijja kitya okuvayo ku internet nga kiriko abantu babiri. Haji Kamoga oba eyabaguza ekyapa ekyo naye alina okunnyonnyola alambulule kubanga kati ensi eringa naye emukyukizza amaaso ng'eraga nti naye mukyamu. Weewaawo asobola okuba nga si mukyamu nga waliwo ku baana babiri because tuba tufunye Ssuuna ne tufuna ne Mary, kati kitegeeza tulina okufuna ekiva mu Haji atubuulire lwaki Ssuuna ayogera bw'ati lwaki ne Mary ayogera bw'ati era kituufu kyeki kubanga kati yalina ansa entuufu ku biki bino byonna. Then n'ekirala Ssuuna bw'aba agamba nti ennyumba agizimbe yekka, Mary bw'aba agamba ennyumba bagizimbe babiri, Mary aleeta risiiti ze, Ssuuna naye aleeta risiiti ze. Bwe wabanga waliwo obutakwatagana mu bigambo byabwe ne mu mpapula ze byogera oba ne mu risiiti ze byogera, kitegeeza bano abantu ababiri bandiba nga omukwano gubasumbuwa oba sekyo waliwo confusion oba waliwo agenda endala gye tutamanyi affe nga ababiri abakati. Nja kukoma wano kankuwe zino audio naawe ogenda kuba ombuulira ate ki ky'ozirabyemu mu mbeera eno. Hands for life, don't forget to subscribe, tutambulire awo.